Shifah nakawombe owa program Kyewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukume kuwadde rwenda olobulabo bwokumukumu bwotona surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokomwano gye tuli. Okay, mikwana abalungi abatulaba tuli mu Valentine mode. Valentine. Obagiyite Valentine. Naye nga we tuli wano bannange ekiri mu kibuga Uganda wanatali Uganda buli wotunula red ebimuli bifuuse ebimuli awo wonyigira n'ogamba nti ku bimuli ebingi ennyo ebiri mu maduuka era nze ne wataba awanda ba kugamba nti nange kali nange muveemu akange mu bimuli ebingi ebyo nga kange tekali mutofaayo akako kagenda kujja obudde bwonna bw'otakafuna luutu eno linda luutu eddako. Naye nga munnange wondabira wano badde mu lugendo nga ndi mu field tu surprising abantu wano na wali brother wange yennyini nankubira mumumanyi Kamulegeya Ibrahim my young brother nankubira nangamba nti hope munnange nyinayo wane ebirabo bya Shivan. Shivan ye mukyaala we owa junior abatufollowinga muzze mubalaba bannange nankubira nagamba njagala muwa surprise ate ng'eyitidde muggwe kubanga munnange yeggwe abikola kati nange we naagimwewera nga teyise muggwe tajja bitegeera ajagamba nti ensi yonna ebintu ebiyisa mu Shifah lwaki tobiwadde Shifah. So nengamba okay good enough ali waka muleseeyo nga talina kyasuubira nze nezijja mu field bwe bankubiridde nga mulese agenze mu jjuma kati kyemmanya alabika akomyewo abadde agenze kusaala sawa awo wennyini nange neŋŋamba nti okay bamulamu bange baliyo babiri nange kambakolereyo awo obulabo nteekeko Shamira waliyo Shamira bendeseeko abatukyalidde waliyo Shamira ne Shivan. Nange nembakolerayo ekirabo awo mugenda kiraba nga kyabwe babiri then ate ne Shivan afune gift ye okuva ewa Ibrahim Kamulegeya Junior abangi gomumanyi nga Junior. Tute surprise ayina okuteeba ayina oteeba surprise gyevayo naye tubyokuteeba tetusosolamu. Naye nga nyongera bajjukiza nti Park and Go Tours and Travel bebateekamu ssente bali awo ku Hamida Loft Kyakoze genda ogwe ne yandyetaaza okubanga otalaga eggwanga as in worldwide bakutambuza mu nsi yonna within Uganda, Europe, Asia, Canada, USA namwe abagala emirimu mu Middle East. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Kyakoze. Park and Go Tours and Travel Kyakoze. The world starts now. Wenjogerera nno tuli mu kutuuka bannange obunkenke omanyi n'ekintu ekikolera omuntu nga muntu akumanyi trick zonna biba bizibumu sometimes but kanjiye kubanga bamanyi twafulumye edda tuli bize mu field bamanyi nti kati sikwasibwako obudde buno kati bagenda laba ate nga tukomyewo nange oba mugambe ki oba bwe ntuuka ewaka mulimbe ki ngenda kifuna. Naye nga nyongera bajjukiza nti Hypex Studios kuba ebifaananyi ebirungi kulwa ebifaananyi ne video coverage go wenna alowooza okubanga otegeka birthday, otegeka wedding, otegeka anniversary, otegeka introduction, toyongera kusigala ng'ojjuza ebifaananyi ebitali birungi ebifaananyi nga tebikusanyusa. Beekwate bayise Hypex Studios basangibwa awo Najja Nankumbi near Cobbins Hotel ku Busaabala Road. So
nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nembawa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi near Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Alright mikwano ate era nga nyongero bajjukiza nti waliwo conference e Canada nga June 27th up to 28th aba New Afro-Canadian Foundation bategekedde conference eyo mwena abandyagadde okubeerayo please enamba z'essimu zizaawo ku screen omukyala bamuyita Kathy Kabitse mu contacting tubeere nga ate tukikwasaganya. Aba New African Canadian Foundation baleese omusomo mukwano bwe batyo baleese omusomo ogugenda tuyigiriza ku batya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya baleese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabite abeere nga ate ayongera bategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogenda Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi enamba. Mavini ogenda kugula gate ogigule kale yangu ogigule tuyingire. We have 20 obutasuka 20 minutes kati nkifunye ekyokulimba Mavini olutuuka ng'otegeke awo ojjayo ebirabo bye sikyo iba neekala omuntu n'ogamba mu kifunye ekyokulimba ng'olinga enyumiriza mu kulimba kama nsonyiwa naye nga nyongero bajjukiza nti Kampala Polytechnic Mengo tuddeyo tusome. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 084 27 26 73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Ye awo nyene so genda okugala gate bana ngokwata essimu wekubira kwata essimu kati ddayo ozze naye ddayo kwata essimu
Kati olaba nkukubira oba nsaasire ya time. Kyemmanyi oli bize mu kufumba. Gundi ani Shamiro oba Shivan yandetereko twerabidde naye tuli ku bwangu. Gwe tugenda surprising atuddukako. Bandetereko ku sowaani n'akamba bye tugenda sasa keke mu field. Ani ontegedde? Bannange wandibadde ontegedde. Kati oba tontegedde kitegeeza tontegeera. Ontegedde? 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 Oba tontegedde ku luno wallahi tontegeera. One of them. Naye bane wandibadde ontegedde olimba. Bannange tontegedde. Kati ontegedde. Kati ontegedde. Kale yangu keke. Yangu okwatire eno oba awo abakulaba manyi bagezi. Bannange ngenda surprising Maimura. Kasoke nkubire Junior. Ate siraba muntu yenna agamba nti Shifah, I want to be part of that beautiful family. This is so sweet. Nanange. So, togama you want to be. I say, Kalawa. Changwa na side. So, yangu surprising abantu bakumanyi. So, Bambi mwangu wensobole intro njikolere rumu wano tugende. Faima. Bambi mumpe ndi kushootinga wano intro. Kiraya nti bwatuddukako nze simanyi gye tugenda mujja. Bane chezetowa. What's this Mama! Mavini! Brother wange tasobola kugaba natagabirako sente. Yes, that is my brother now. He cannot do that. Abimanyi abakyala byetukola kibitwagala. Omanyi tubadde tujja kisuulayo. Bannange nga tebampa bintu. Ntandika intro Juni. Nkole intro. Okay mkwano abalungi abatulaba. Ambadde nje abatuwalumu ebintu nkole intro nga tebagenda gitambuliramu. Batuwe ebintu nsobola okugenda. Gwe intro wane nakolerawo batukolere wali. Tukolere wali ne mama eno background tugikozesezza nnyo eno. Surprise! 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 Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! And this one, Happy Valentine's Day to Shivan and Shamira. This one is from your sweet Mura, Nakawombe Shifah Hope. Nenga wayo bakwatiro je kuba nawe oli mugolo kwate keke. Ne Shiva ne ka abadde Shamira abadde amanyinga abadde ne simu.
badde omanyi ani agambye Fayima nze totawaana si eyangambye bambi wanje wallahi sinnakyogerako munange. And the way you know my brother, he cannot give you gifts without this. Gwe omanya abadde ayina oteeba nange nze kennyini zaayo noonye surprise. Oh my god, kyokka bannaye nange binnemye. Kyokka bagambye mbugenda otwale oleete keeki Fayima alina omululu nze ngende ngireete tukole njigabye Fayima ye alina omululu. Babagambye mbaleetedde keeki Fayima wa mululu. Nze sekambe kusala keeki. Zensonga zesinga obukulu okitegeera bannange zeyanze nnyo tweyanze bannange amanyi nti nekunya ate amanyi njasooka balala naye sinnamukola bannange kati mubadde mugenzi ne mukomawo waka batuzannya nemutwale motoka namba badde basoji derivalinga naye twagale twefuula abagenze. Hello. No waliwo Assalamu alaikum. How are you? Neyanziza. Obadde alaba bu TikTok. Akudde ku muziki n'agamba nga ntudde awo n'agamba Valentine mwagirabyeko nga mwagivaako mmwe. Kati abadde ali kulaba be bawadde bondi. Valentine. Neyanziza nnyo. Fayima olugamba. Obadde ayomba bw'oba wazaalako toba tulinde Mother's Day. Obadde agamba bo balinde Mother's Day. Ndabulira mbuno tubiveeko. Byonna mbyagala. Mbu byonna obyagala. Bw'oba tubize tulinde Mother's Day. Ne Mother's Day. Ne Mother's Day njagala. Kale tagi. Yes, we cut the cake and we go. God tuyaniddewo. Mundeke nziruke mu field n'abagambye waliwo omukyala yagala surprise nga abantu be basatu. Kale walaikum salam, love you. Happy Valentine's Day. Wedda tugamba nga tuludde okulya ku keeki okutakyatuwa ku keeki. Kumbe Kati mwe mwabire mufunye Valentine yake waliwo gwe siwadde yagambye ayika alinayo dina. n'olugoye yalutegese dda. Dina atuwayo ku kibiriiti bambi. Mama esimu yange etafuta content. Owa dina atasibye enviiri. Sasidde abakutwala ku dina. Njateeka kakikofiira. Bannange. Bannange azitowa. Wabula omuntu kyokka obadde oli smart ng'ova ku muziki. Mwali ngambyeko mu keeki ginonere mu veiro. Abannange mukomunda. Yandiwulidde bubi. Gamba ate yatutumye. Bannange. Bannange, we are celebrating Valentine mu style. Munnange bwatyo kugiddeko amajago. Ekyambajja kintu kikulu nnyo.
Ekibinga tekuli sente. Engeri gyessa kyalungiwa. Ekibiriti nga tebyaka. Oba musana. Empewo gyeddira. Tulina gye tudda batuleka. Era manyi tuvuddewo nga toyina ky'osuubidde wadde. Wandengenze nakwebaka. Nga tweyogeza fembi. Yabyogedde ddi? Happy Valentine nana. Happy Valentine mukwate. Happy Valentine to you. Happy Valentine to us. Tetemala. Happy Valentine. Wazikinde nadda. Kufuira abo kubanze maama gyetulaga bakyafuwa bungi. Omwana tagwayirira gwe. The cake. Msale. Naye tweyanziza nnyo. Valentine ya maama wa mwana si ya mwana. Wekitwe tukitandise. Nkugambye. Mudatawo obudde buziba. Wabula obadde weeyogeza naye okumanya nakuguko okuboera omugumu. Nga wadde akagambo. Ng'ebintu biseetula bitya? Sinnabiraba nako. Olugize n'embizza kabalaza. Emmotoka mbadde ngipoeta. Mwonna muli bankwe naawe kennyini gwe yandivuddemu ekigambo. Eba tobijjukira. Tafu teyeegulidde replacement. Yeegulidde replacement. Tugenda kufuna nga tugenda katufune mu kkubo kuba ffe tugenze. Mukwate mutobe ne keeke yammwe. Bebbi wo mugamba bugambo ki? Bebbi? Asooka agambe bebbi. Abula fayibu. Valentine Shivan. Happy Valentine's to you. To you. Happy Valentine Shivan. Oh, thank you. Happy Valentine's To you. Happy Valentine's to you. Happy Valentine's Day to you. I love you so much, yeah. Oh, thank you, Baawi. Kakati okusinziira ku ba commenters omanyi ffe tulengera comments ezigenda okujja ne twagala tuzibayisizeewo bukyali. If someone wants to be part of your beautiful family, Tata wani. Eno tukuba. Tutwocha. Lweka n'okuloga tujja bayoga ebinaanansi. kati mwina ne mulamu wammwe omuyimbi. Tumuwulira. Naye ali mu indoors tavaayo. To you, happy Valentine's. To you, happy Valentine's. Kati mundeke ngene nkole. Bye bye. Thank you. Janati, bye mundeke. Okay, mikwano mulungi atulaba ku Spark TV program Kyewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Kakati tukyali mu Valentine mood ate nga nsimbula wano. Naye tulina ekyenjawulo gye tulaga. Ono ye yagambye 2025 kakosa omukisa gwa Valentine ku basajja abasatu baalina. Alondeko ogwo. Naye nga n'agamba Shifah ngenda yitira mu ggwe. Nyina abasajja bange basatu bonna mbaagala kyenkanyi. Ate nabo banjagala kyenkanyi kwegamba mu confusion eyo. Simanyi kiddako naye nange nandyagadde okufaana n'abakyala abalala abalina omusajja ki omu. N'agula ekimuli kye n'akiteekako ssente ne keeke n'ebirabo ebirala n'agamba katulabe bye birabo bye bimu atabiteeba tobimuwa nga tugenda ku mulala tugenda nno kwenjeza ebirabo bye bimu ku basajja aba bannange kansimbule kuba obudde buyise tunamalira abasajja basatu mungoberere. Bye bye. Hope Shifah nakawombe owa program Kyewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.